Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Kugamba otya Lady Maria, kansubire oli bulungi. Munnange nno, leero nange ntuuse n'olugero lwange. Tolaba mbu nno birabye byonna ngenda kunyumiza olunaku. Nze kennyini bye naviirako enkuba okutonnya Uganda yonna. Enkuba eyo nno yali mu kibuyaga ne musisi omuyitirivu eyayita Uganda yonna. Mbaaniriza ku YouTube channel yange, mwebale kujja, mwebale kwekumirako, gwatanaba subscribinga tutandike nate emboozi ya mwana muwala ono. Ensonga zino simanyi bya balala bwe bitandika, naye byange nno byo byatandikira mu kkanisa. Ebiseera ebyo naye ninamu obuzibu mu maka gange n'omusajja wange gwe nali mbeera naye. Twali baavu nnyo nga n'ekyokulya oluusi kibula. Mu bulumi obungi obw'ekitalo nasalawo ngende nnoonye ku Mukama mu kyaki ebiseera bye yali yeeranga nnyo ku radio. Bwe ntuukayo nga tusaba saasobola kufunamu ka one-on-one ne pastor. Naye nesuubiza nti enkeera nali wakudda kuba nalina okudda eka. Era bwe ntyo bwe nakola. Olunaku olwokubiri bwe naddayo era twabeerawo ne tusaba n'abantu baali bangi nga kyaki ebeera ekubyeko ng'ejjudde. Mwabeerangamu abantu ab'enjawulo. Abantu ab'enjawulo. Mwe mwali omwami yali aninaanye ng'alina abaana 8. Naye 8 ogwo gwali mu range y'emyaka. Omuto yali wa myaka ng'ena ate ng'omukulu ddala wa myaka nga 14 oba 15 awo bwe wati. Engeri gye baali banninaanye nagenda okwetegereza nga ndaba omusajja ono abonaabona nnyo n'abaana. Omuto aba yakavaayo wabweru okufuka ate omukulu n'addayo. Kwegamba ng'ali awo tamanyi kyakukola, tamanyi wabba noonyeza byakulya kubanga yali afaanana ng'omuntu abeera ddala mu kyalo. Bano abasajja bava mu kyalo ng'olabira ddala nti wa mu kyalo. Embeera gy'alimu n'ennyambala n'endabika era nga ddala erabika nti wa mu kyalo. Katandika omuyambayambako awo obuntu obutonotono, okulagirira abaana amaduuka waabwe gali, okuwemba nina kye ngenda okugula nga mubuuzi oba abaana balina kye beetaaga. Era twasaba obudde okukya. Bwe bukeera yaŋŋamba nti yali agenda kuddayo naye nga ndaba enkwatagana omusajja ojja kukwataganamu n'abaana. Ndowooza n'ekirowoozo ekigamba nti asobola okufuna special ne batambula lumu teyakirina. We muweera ekirowoozo ne mugamba nedda, tunoonye wano okumpi, olinnyeeyo lumu n'abaana mugende. Emmotoka bw'ejja yaŋŋamba mperekeraako, nina ebintu bye njagala okugulira abaana mu tawuni eno e Kampala naye sitera kujjayo. Nakkiriza omuwerekerako kubanga yali annyonnyodde obuzibu bwe yali ayitamu nti ekibuga takitegeera bulungi ate nga mpya ye yali mutuuze. Ekyalo nno baŋŋambye nkyogere naye nkyogere bwe banannonako emisinde. Kankireke. Munange nga tugenda mu tawuni nga tutuuka Kampala yali ayagala gulira abaana be engato, nigina, silipaazi, engoye, ebintu byali bingi. Katwagenda nga tuva kifo ku kifo kuba namugamba mu mmotoka nga tugenda mbulira ebintu byayagala okugula. Mbiwandiike kinnyambeko okwanguyirwa okumanya wa bwe tugenda okusooka tuve wa tuddewa kuba jjukira twalina abaana 8 be twali tutambula nabo. Kati nga bwakwatako bakutteko nange ne nkwatako benkutteko nga muyambako nga tugenda bwetyo nga tugula bintu. Tumala okugula ebintu bambi nga asanyuka. Essente zo yali azitoola zireka zaali zimuwerera kubanga teyalagako bweraliikirivu n'okulamuza ndowooza nze nalamuzanga. Kyava mbuuza omuntu omulungi bw'otyo ow'ekisa olina essimu oba oli awo bwe nabanga ninaku bye neetaaga e Kampala nakubirangako. Amazima amatuufu nali sirina ssimu kuba emboozi gye mbanyumiza ya mwaka gwa 2007. Nga mugamba sirina ssimu ko ye essimu zo bazitunda wa? Nga ntwala mu dduuka lya ssimu nga ngamba siima essimu nga nsiima essimu ya Nokia eyali eya colored gye nasooka okulaba ebiseera ebyo. Munange bwe nsiima essimu ng'omwami agingulira nga ngamba essimu yiiyo ate ebya layini nga munnyonnyola nga mugamba engeri gye mbadde sirina ssimu ne layini sirina. Nga tugenda ku dduuka erya MTN nga ngulira ne layini. Naye yalina essimu naye ng'ate ye alina akasimu akatono. Akasimu ako kabanga ka Nokia naye nga kaka white munda sikyakajjukira linnya lyako. Lady Maria kula kuno. Olaba ebinene naye nange nalaba ebinene mu myaka gyange. Bwe mala ofuna layini nga nsaba nnamba nga ngimuwandikira kapapula nga ngamba kale tujja kuwuliziganya naye ntuusaako okupaaka tutuule tusimbule n'abaana. Ebintu byali biri bye twali tukwataganye nabyo nga mbawerekera ku paaka empya nga balinnya ze batwala bwabwe eyo mu kyalo ekizibu ennyo.
eyo mukyalo ekizibu ennyo gye balimisa n'abafu. Munnange mpozi ne wennerabidde bagamba yampayo ne ku ssente enkalu emitwalo gyalinga 15 olw'okumuyambako n'anneebaza okubeera omuntu ow'ekisa. Nze nalowooza nti ebyange naye bikomyawo. Natandika mpolampola okufunanga obumeseji obwalinga bumbuuzaako era ekyava mu kumbuuzangako neekanganga nga tunyumya kubanga twayogeranga ku bintu bya bulijjo, abaana, obulamu bwe butambula. Ne munyumiza embeera nti embeera gye twali tuyitamu teyali nnungi bulungi. Yatandika okwewa omulimu nga buli lwa 6 omwami oyo atikka ensawo y'emmere erimu buli kika ky'emmere, amatooke, muwogo, lumonde, mayuuni, we babangawo kasooli ng'oyo, ekitundutundu ky'amanda, ebintu bingi ebyajjirangako nga kugirako ne ssente emitwalo 5. Byavanga eyo waabwe nga nina okubako mbipiikinga buli Saturday. Sijja balimba nti omuntu gwe nali mbeera naye yambuuzaako nti ebintu ebyo byavangawa kubanga sijjukira nti emboozi twaginyumya nako n'olunaku n'olumu. Munnange nga nange nsiima omuntu ow'ekisa ate bwe kiba kyali kisa naye nga nakola kisa era ng'ebiseera ebimu nkyenyumiriza namu mu bantu ne mbagamba bannange nasinkana omwami bwenti naye omwami oli ambeeredde wa kisa. Ekyavangamu nga lwaba asobodde okuyitirako e Kampala nga ngamba ngenda kubeerako e Kampala bw'onooba olinawo obudde jangu omperekereko mu kibuga nina ebintu bye neetaaga, ebintu by'abaana, ebintu bya faamu ze, ebintu byalinga bingi. Mpozi nate era okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula, mbaga, graduations, corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 30 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House, Nkrumah Road, Suite M663. Byavanga eyo waabwe nga nina okubako mbipiikinga buli Saturday. Sijja balimba nti omuntu gwe nali mbeera naye yambuuzaako nti ebintu ebyo byavangawa kubanga sijjukira nti emboozi twaginyumya nako n'olunaku n'olumu. Munnange nga nange nsiima omuntu ow'ekisa ate bwe kiba kyali kisa naye nga nakola kisa era ng'ebiseera ebimu nkyenyumiriza namu mu bantu ne mbagamba bannange nasinkana omwami bwenti naye omwami oli ambeeredde wa kisa. Ekyavangamu nga lwaba asobodde okuyitirako e Kampala nga ngamba ngenda kubeerako e Kampala bw'onooba olinawo obudde jangu omperekereko mu kibuga nina ebintu bye neetaaga, ebintu by'abaana, ebintu bya faamu ze, ebintu byalinga bingi kubanga twayogeranga ku bingi ng'alabika ye muntu eyalinamu ku ssente ezitali busente naye ssente ddala ng'ate yazifuna mu bulimi. Mu kukyalo okwo kwe yakyalanga yatandikanga okumbuuza ebintu eby'enjawulo ebitonotono, waali agadde obulamu bwe kubeera butya nga munyumizaamu, waali agadde bw'oba kuba n'amaka nga gafaanana gatya nga munyumizaamu, waali agadde obulamu kubutambuza mu mbeera etya, byonna nga sibalimbye namunyumizanga. Emyezi gyetooloolera ddala nga tunyumya n'ono omuntu mukwano gwange gwe nafuna nga twogera nga nyumiza ku byayitamu. Mpozi kye neerabidde bagamba omwami oyo ekyamutambuza n'abo abaana bonna yali yafiirwa mukyala we ng'azaala omwana asembayo era yeererera omwana we okuva obuwere paka omwana we yatuukira nze awo we namulabirako. Yagiranga n'aŋŋamba ojjojjeko ewaffe okyaleyokko tetuli bantu babi tuli bantu balungi. Mugamba nja kumala kwogeramu n'owe wange munnyonnyole nze nawe tumanyiganye tutya, wali nzikiriza nja kujja nti ojja ofune olunaku ojje nga nkirowoozaako naye nga sikirinamu na kirowoozo just nze nga mutwala nga mukwano gwange omuntu ojja ne muyambako ate naye ambeereddewo mu mbeera eyo gye twali tuyitamu. Yatuukanga ekiseera n'annyumiza n'aŋŋamba nzimba nno nju yange amaka gange agagenda okusembayo era enjuwa eri enaatera okuggwa naye mbadde njagala lwenaggwa lwennyini ojja ondabeko kubanga lwero olunaku lwengenda okwanjulira ekyalo kyaffe omugole wange gwe nafuna, omukyala gwe njagala okufaako obufi agenda okunkuumira abaana bange. Munange nga nange nze musanyukirako nga mukwano gwange nga mugamba nti kale ngenda gezaako nange ndabe nga nkyogeramu ne mukama wange tulabe oba ananzikiriza. Naye amazima matuufu saakiwanga moraal kubanga saalina interest eyagala tuwemanyi okusukka we tuwemanyi nga njagala tubeere nga tulina enkolagana eyo naye nga simanyi nnyo bimufaako biri diipu ate nga nange tamanyi nnyo binfaako biri diipu okuggyako ebyo bye twasobolanga okwogerako ng'abantu. Mwebale nnyo mwenna abawagira Maria Impressions Plus nange muwagire Mebo's Jewelry. Omwana oyo ampa ssente
omwana oyo ajje waffe tukola branding we ku Maria Impressions Plus mpozi ne Enoram Logistics abantu abo bampagidde nnyo ate Enoram ye alina ekyenjawulo nja kibatuusaako mu maaso amuka update ak'omukyala eyali asaba omukolera passport gwe baali basiba mu kkomera mwebala obuwagizi obwo ate era temujjanga okwo munange ng'obulamu bugenda mu maaso obubwe bugenda mu maaso n'obwange bugenda mu maaso nze gw'olaba saakirootako wadde okukirowoozaako wadde n'olunaku n'olumu nti nnyinza okkeera ku makya ne ngenda nkyala ewaabwe nti nnyinza okkeera ku makya ne ngenda nkyalira omwami oyo saakirinaako mu kirowoozo emyezi gyetooloolera ddala ng'enkolagana yaffe ekula mpola mpola naye mu bbanga lye twali tumaze nga tujja twogera yali yampa endagiriro entwala paka ewaabwe naye nze muli mutima gwange temwali mu kirowoozo kigamba nti nsobola okugenda okkeera ku makya ne ngenda munnange lwali lwa mukaaga lwakyalimu ng'ennaku eza bulijjo nenzukka bulungi nti nkole emirimu gyange ng'era omukyala w'awaka full time housewife naye mu makkati awo mba nkola emirimu gyange gye nnina okukola omutima ne guŋŋamba lwaki togenda egindi nga sirinyiddwako mandwa nga siwunze mu mutwe nga sitamidde nga ntegeera bulungi nagenda mu kinabiro ne nnaaba ne nkomawo ne nneetegeka ne nnyambala ne nfuluma ne nva ewaka mu twist turn of events ku lw'omukaaga olwali luwedde bwe yali ampeereza emmere bulijjo yalinga aweererezaako emitwalo 5 ku luno yampeerezaako emitwalo 2 mu nsawo yange kwegamba nalinamu ssente ezimmala okugenda ne bwembula ne bwenkola ntya emitwalo 10 gyali gimmala okutuuka wa gye nali njagala okulaga bwe ntyo nga nekuba Kampala paka mu taxi park empya nga ninya taxi entwala paka we nalina okuviiramu nabagamba nviiramu awantu we wati ne we wati nga ntula nga nsumagira nga neebaka ngenda okuzukuka nga ntuuse bo eralina okundeka we natuukaawo wennyini olwalina okundeka sinnakuba wadde essimu egamba wa gye ndaga nti ngenda nze nsazeewo mbu nno njagala kgendayo ko mbalabeko simanyi nsazeewo ntya naye nga muli mu mutima mpulira ekyo kyempulira kyenjagala okukola bwe nvaawo ekitundu ewaali waddako we nalina okugenda tewaaliwo mmotoka nalina kulinnya booda nga nninnya booda ng'envuga naye nga we natuukawo mu katawuni ne mbagamba nti ngenda wa mwami gundi ababooda abasinga baali bamanyiiwo wazira nawuliramu ekigambo ng'omuntu wagamba nti waaliyo omukolo kuri olunaku lwennyini lwe nali ngenda nti wane wali omukolo ekintu bwe kityo naye saakiwanya obudde kubanga yali tannaŋŋambako nti ng'ennaku z'omwezi west lwe lunaku lw'omukolo gwe nagamba nti ngenda okwanjulirako abantu mukyala wange nedda nze yali yaŋŋamba kimu nti ennyumba ye bw'eneggwa nga booda entolontosa olugendo bala wootulira ku booda essaawa 1.5 distance era nnene yali ssaawa 4.5 ku ssaawa 2 nga tuli ku booda tugenda banange kyaddaa kitwatuuka tutuuka mu luggya nali nyambadde bulungi ng'era omuntu obuvunaanyizibwa agenda mu kyalo ky'omanyi nti nno ogenda mu kyalo nga waka waliwo omukolo omunene kuliko tents abantu bangi abantu bazze abantu b'oku kyalo baakyadde abantu nga bangi omukolo kumpi nga guliko abantu nga200 nze booda olwali okunzisa bweti wansi nga ku mukwano gwange ono friend kwenkuba amaaso nga ngamba nsanyusa okukulaba obadda tutudde wano nga tuli wano tulinda ggwe olwo ssaawa ziri mmeka 11 ez'olweggulo mu mbirizi z'olujja olwo mwe mwali amaka amaaso gange bwe gaatunula ku gali amaka omutima gwange gwennyikira kubanga bino bye twajjanga tunyumyanyumya nze naye mbu wali agadde mukama singa akuwa ssente ne weezimbira ennyumba yo wali agadde efaanana etyo babbaawo n'akuzimbira ennyumba yo ekifaananyi kye nali namuwa ennyumba eyo idea yaayo nali nagijja mu Kinigeria ebiseera ebyo nalabanga nnyo ebinigeria ye ennyumba omusajja gye yali azimbye munnange nno nkyatudde awo neeterezezza gwe baaniriza nga tebannonyeeko okuntwala okundaga abantu ng'omwana yatandika okunnyanjula omukyala wange yono ono mukyala wange yono mukyala wange yono ono mukyala wange gwe ngenda okuwasa ono mukyala wange gwe ngenda okuwasa naye ate ekyewuunyisa nga siinamu resistance egamba nti nedda wabula ate nga tetukyogerangako n'olunaku n'olumu banange nga ndayira ku ddiini yange gye nsinza ne Mukama Katonda wange twali tetwakyogerako n'olunaku n'olumu nti nze n'oyo omwami oba tunaabeerawo n'enkolagana yonna ey'engeri yonna keba entono etya oba nnene etya naye nze gwe mulaba essaawa eno wenjogerera we mbanyumiriza bino nga ndi mu kyalo bantutte omwami ali mu kunnyanjula mu kitundu ng'omukyala gw'agenda okuwasa era omukyala agenda okulira abaana be kati jjukira abaana baali bandabako era bwe bandaba bansanyukira kati nange nabasanyukira saayinaawo mbeera wamma bambi ekintu kyo ne kyefumba ne kyetokota ne kyeraga bwerazi nti nga bwe kitudde bwe kituuse natuukayo nasanga omwami yangu
n'owulira olugoye si lugoye lumu wabula engoye kyava ngamba olabika okooye waligenze n'osooka n'onaabaako n'okyusa n'olyoka ojja tukole pate bannange pate ng'egenda mu maaso omwenge gwali muyitirivu gwe tebereza omukolo oguttibwako ente nnya olowooza gwali gwenkanawa abaafumbye emmere ennyama enjokye ebibumba amata buli kimu ekyali kyetaagisa fruits ku mukolo guli zaaliko nga nkwata bulungi ku mukono nga ntwala nga nambuza ennyumba yonna nga bwe nali nagiroota oba nga bwe nali ngirowoozaako okugyezimbira nze oba owewange okugyenzimbira naye mu bwongo bwange ebyo byonna bigenda mu maaso sinnafunamu resistance n'emu nti oba funyemu fear nkugyeko okwenyiikira kwe nafunamu okutonotono saalinaamu kirowoozo kyonna muli mu mutima neegambanga bino birabika oba bikoze oba bya show sijja mmuswaza katukibeeremu tukiyitemu awo kiggwe nga ntwala mu kisenge amatiribona omusajja yazimba ennyumba mu myezi mitono bwegiti naye ng'etunula ng'omuntu ennyumba yalimu ebintu ebirungi fanicha omulungi ate nga ne fanicha oyo okumugula olw'okuba yangamba nti ayagala nnyo ebintu ebirungi ayagala ennyumba ye ebeeremu buli kintu ekirungi bwe yajja e Kampala namukwasa omwami yali asuubula Malaysia ebiseera ebyo ng'aleetayo bintu bitumiddwa butumwa ebyaddirira saamanya wazira okutuuka mu nnyumba ng'etunulanga omuntu nga ngenda mu kinaabiro nze nno mu ennyumba nalinamu ne closet ejjudde erimu engoye ezitegerekeka ez'obuvunaanyizibwa engoye n'engoye zigenda obeera ku mikolo ndowooza n'engoye ng'ezisiibwamu oba ezanguyirwamu mpozi ebiseera ebyo twaziyitanga wardrobe yalimu bwe mala okunaaba nga nnyambala bulungi nga nkyusa nga nezzazaako katono okwepepeta nga ngenda mu kiddala ng'omukolo gugenda mu maaso ng'omukolo gugenda mu maaso ng'abantu banyumirwa baakuba dansi paka obudde okukya naye nze obudde bwagenderera nakoowa ndowooza ssaawa nga 6:7 ne ngamba nze ngenda kwebaka kyava ngamba engeri gye tutanatuula kuteesa boogera nga ababiri gugenda kukozesa ekisenge ekinene nze nja kusula eno mu kimu ku bino ebisenge by'abagenyi ko nze kaale nangamba enkya tujja kufuna obudde tutuule twogere kyava mbuuza enkya kikyoyagala okulya muwala nayo ya kibumba nangamba kale tewali buzibu kwolwo lwe nasooka okulaba olugero olutuukirira lwe bagamba nti omugagga bw'ayoya ekibumba atta ente kubanga enkeera batta ente nnamba banzigiremu ekibumba kye nali njagadde okulya ekyenkya nze ngenda okuzuuka okuva mu kisenge kyange okujja eno mu ddiiro ng'abantu bangi yalina abapakasi bangi abamulimirangako abamuyamangako ku mirimu gy'ewaka n'ebintu ebirala nga bava mu mata baavuddeyo dda ng'amata mangi ndowooza awaka nga waliwo ekitono ennyo nga babeera ne litanga 500 ez'amata ku makya n'olweggulo ku makya nga bakama n'olweggulo ne bakama nga banzijulira awo mmere nga ndya nga mmala kulya nga ngamba mbadde njagala tugende olambuleko ku nnimiro zange ate yazze okukyala ewa mukwano gwe naye nga mmanyi nti tujja kwogera but ekyewuunyisa nali very very comfortable nga siinaamu na ndowooza egamba nti nkube n'ewaka gye navudde oba bayinza okuba abeeraliikirivu nedda naye nga y'essimu yeeriko ndowooza n'essimu nali nagiggyeeko kira nti nina we naddamu okukwataganira n'essimu mu biseera ebyo munange nga banteeka ku piki nga banvuga paka twavuga distance ndowooza nga ya ddakiika nga 3 oba 4 nga tuli ku piki ne balyoka batandika okunnambuza olusuku kwolwo twalambula lusuku lwokka twalambula ensuku okumala essaawa 4 nnamba nga tuli ku piki bwe tuva ku luno bwe tudda ku luli bwe tuva ku luno nga naye zonna nnene ate nga zonna zijjudde emmere ng'ate zonna zaabala emmere yaabwe nga yabala otuuka mu lusuku nga olaba nti n'endagala ziyina life si buno obusukusuku obw'olunnyo naye ensuku ddala ddala natuuka ekisaana ne mugamba munnange nze nkooye mpulira amagulu gannuma okutuula ku piki nangamba kale tuddeyo eka nga tuddaka twadda nga nkooye ne ngenda mu kisenge ne nnaaba ne mmala okunaaba nasanga emmere bafumbye eddayayidde nga negatta ku bakyala awo nga tutandika kulya tuba tulya nga omanyi abakyala b'ekyalo ng'emboozi etandika ne bannange omwami wa wano oli ayagala bakyala be abakyala babe bimuli bibeera bimuli bya waka tebatambula okujjako nga bagenda naye tene interest yennyini eva waka tebagirina kubanga buli kimu omukyalo oyo w'omukyalo aba akirina ate mukyala w'omwami we bagamba omugenzi yafa mama w'abo abaana bonna abaana yabazaala mu mukyalo omu yalina oyo omukyalo omu we yawangaala naye ate era ebbanga eryo lyonna
okutuusa omukyala oyo we yafa teyamuzzaako omuntu mulala yenna, ate omukyala owuwe teyakolako ku mulimu okuggyako okubeera obubeezi omugole awaka mwaka ku mwaka. Bannyumiza nti omukyala oli yali muntu mulamu ng'ate mukwata mpola era ebintu bye byabanga bya ddembe, ate era nga n'omwami we yali alina omukyala gw'ayagala ennyo okufaako obufi, nga buli muntu ku kyalo okwo akimanyi nti omwami yali omukyala bwe bulamu bwe, era omukyala we bwe yafa buli muntu yamusaasira. Omusajja oyo n'aleera omwana n'amwekuliza. Kati nga baŋŋamba mugole gwe si gwe mumyufu ng'epaapaali, ate gwe olabika kijja kuyitirira kubanga alabika musanyufu, omwami musanyufu bitya. Olwo lwonna nze nno ng'amagezi teganaba kujja wadde, nze nkyali eno ndi mu kunyumirwa ndowooza vacation kuba amagezi gaali galaze ewanze, naawe Mukama y'amanyi gye gaali galaze, naye amagezi gaali gagenze nga sigalina, nga ntuula tumala okulya nga banyumiza, bwamaze ebbanga nga banyumiza, bwe yasisinkana omukyala, Katonda bwe yakkiriza nti naagenda kufuna omukyala, bwe yagenda ku kyaki okusaba omukyala yafunayo omukyala, era omukyala amutegekera omukyala essaawa bwe n'atuuka ajja kujja, era olunaku lwe lwatuuka omukyala n'ojja, bannange twali basanyufu. Saafaayo ne ngamba bwe tunava nafuna obudde n'ono omuntu tujja kwogera. Kati nga nfuula bbiza akawungezi konna n'abakozi nga tubeerawo mu lwali, baabeeranga bangi ndowooza nga wonogamba ekitone nnyo ayinza okuba yalina abakozi nga 6 ku famuzi, abakyala n'abaami. Kati twabeeranga nnyo mu lwali n'abakyala n'abaami abatonotono nga beegattamu okukakana nga muzze mu okukakana twesanga tuli mu kabbiya kunywamu kolaki ng'obudde bugenda. Ngolwo nalwo luggwa nga nzirya mu kyalo kyange nga neebaka teyansumbuwako n'olunaku n'olumu simuwaayira. Nga wiiki yeekulungulula nga tukwata ey'okubiri, naye nga ky'oba omanya buli lunaku yabangako gy'antwala okunambuza ekifo eky'enjawulo. Twagenda mu kasooli, twagenda mu nsiku z'amatooke, twagenda mu kasooli, twagenda mu muwogo, twagenda mu nte, musajja ng'ayina ente. Tumanyanga akina mbuzi, nsolo, ezibo, nkuku, buli kimu ewuwe kyaliwo ate nga teyeetaaga kugula. Bwe baba bagambye nti soosi wa nkoko bagenda kusala enkoko 15 zisalibwa ne ziriibwa. Nalambula sitowa za kasooli, nalambula sitowa z'ebijanjaalo, sitowa z'ebinyeebwa, omusajja ng'alina ebintu mu bulimi ebiyitirivu obungi. Wiiki weggwako olunaku lumu nga mutombe nagamugamba naye munnange tulemeddwa nofuna obudde twogere, naye twali tudde ne twogera ku eno ensonga koye kale kawungeezi kaleero tugenda kwogera. Yali muntu akuuma ekigambo kye kawungeezi nga tufunamu obudde nga tutuulamu ko babiri nga tunyumye. Nga mugamba munnange olowooza nno nze ennaku eziddayo tezitera okutuuka, nkulabyeko ennaku zeezo nnaatera okuddayo. Kati simanyi bino bye wagamba abantu muze ne mukyala we kuba tetubyogerangako. Kyava ngamba olowooza ogenda kusigala. Ate yali ayogera mpola kubanga yali mukwata mpola nnyo. Nagamba tugenda kuddayo wano wewuwo konze nga lwaki siddayo. Nagamba tewali naye nga tugenda kuddayo, ogenda kubeera wano tukuuma abaana tuzaale n'abaana abalala, ngenda kuwa obulamu bw'oyagala ne bona bw'oyagala wammwe nga baagala ente 2 nja zibawa. Gwe tofaayo tugenda sigala wano ng'ayogera mpola ate nga tapakuka naye ng'ate ayogera akakasa ky'ayogera. Kati muli mutima ne neebuuzaamu agenda kukola atya, agenda kunnemera nga ngamba genda owummule olw'enkya buli wala awakooye nga ngenda nga neebaka. Nga wiiki ey'okubiri nno tekutuse, nga wiiki ey'okubiri ekutuka. Wiiki ey'okubiri wekutuka naziramu nga muyitanga mugamba munnange omanyi mbadde njagala kuddaka ngende ewaffe nkulabyeko. Nga ngamba mukyala oyagala genda, nti ye oyagala genda ddi, nga mubuulira olunaku. Nga ngamba kale tewali buzibu ojja genda. Ebbanga nga lyetooloola, ebbanga nno we lyetooloola nno yagira nga nanzijukiza owange tonnakubira ku maama ssimu. Oyo ye maama yalinganga atwala obuvunaanyizibwa nagamba mukubireko nga n'okumuweereza ssente n'ebintu amuweereza ebintu ku wiikendi. Naye ng'ate era ekyewuunyisa oweewange tagendangako waka nti nannoonye, nange sifunangako magezi gagamba nti mukubire. Kati nga ffembi tuli awo bubeezi, naye ng'ate abafamire yange bonna mbawuliza era nga bamanyi nti ndi bulungi era nga bamanyi nti ndi eyo gye nabagambye eyo. Olunaku lwe nali mugambye nti ngenda vaayo lwatuuka, era olunaku lwe lwatuuka n'agenda bulungi n'antemera emmere n'akola kingera ebintu byonna eby'omuntu ava mu kyalo. Naye mukyessizza oba neebaka nnyo oba kyekyabawo, naye waliwo ekyabawo kubanga kolwo saavaayo. Ebbanga nga liddamu nga lyetololawo saddamu ate byogerako nti ngenda genda nga mbeera comfortable. Atasula mu master bedroom nga ntereera munnange nga mbeerayo eyo nno ng'ate tansumbwa. Wazira okumanya kiki oyagala okulya, kiki oyagala okukola, leero oyagala kutambulako kulaga wa, olina kyeweegombye, olina olugoye lwolabye lw'oyagala. Ebyo ze zaabeeranga emboozi. Naye ate muli era munda mu nze saamuwanga nnyo
impression eraga nti bino byakola binyumira nnyo oba nti nina essuubi oba okumulaga oba okumuwa essuubi nti nja kubeera naye. Buli kawaasi ke nafunangamu nga mujjukiza nti nze munaye nina okuddayo ewaffe, naye nga ngamba tofaayo, ojja genda, weeralikirira bwereere ojja genda, ate kati gwe gwe siteekeko miguwa kuba munange ogaanye ojja kuddayo. Yayogeranga mpola konze kaale nga ndaga olunaku olulala lungenda okuddamu genda, era nalwo waliwo ekyabaawo kyesaategeera, naye bwe nnemesebwa okugenda enfunda ezebbiri omutima gwatandika okunkubira nti waliwo ekitali kituufu. Natandika okulowooza nti waliwo ekigenda mu maaso, ate nga neetaaga bwe mba wakwetegula kifo ekyo nkyetegule ng'obudde bukyali, nga sina becoming too comfortable. Kati kwolwo mwoyo yaŋŋamba ekyamagezi ky'oyinza okukolawo wano essaawa eno tomugamba nti ogenda lunaku bwe luti, olwo nno nkulunguddeyo nno omwezi mulamazi gwe mulaba mu bitiibwa eyo eby'ekitalo nga mbulako ndowooza bakerenga ku makya bansiiga omuzigo, nzenna bansaba omuzigo banteeka awo mbeera awo mmeremeenye, naye ng'ate nali ndabikiddeyo bulungi. Omanyi obulamu bwalakiza lweggwe omukyalo nga buli kimu ekiri, naye mu mutima gwange nali mmanyi ekituufu nti omusajja ono simufunangamu kirowoozo, ate naye era tandagangako nti alinamu ekirowoozo okutuusa ku lunaku olwo lwe simanyi engeri gye najjamu ne ndyoka ntuuka mu kyalo eno. Nagira nga ne neebuuza navaayo ntya, nakola ntya okusalawo okutambula, ne ntambula nga soogedde nakwogera, ne ntuuka eno ne ngwa bugwi ku muntu bwe ntyo. Bwe zityo ennaku zaagenda, naye lwakyalumu olunaku bwe luti ne mugamba nkubuulireko mukwano olwaleero ŋŋenda. N'aŋŋamba weeyagala genda tewali buzibu. N'addamu n'akubawo amasimu, abaleeta emmere, abaleeta ki byonna nga baalinga babisomba nga balyoka baleeta ebintu. Baleeta ebintu ebijjuza emitto gya takisi emabega ng'emiti 3, kuba ye ng'omuntu mu kusaagirira okwo nga tunyumyanyumyanga ab'emikwano. Olunaku lumu namugamba naye bw'oba olina ssente lwaki togula kamunye y'okusinga okulinnyanga kamunye z'abantu nga lw'onojje ne Kampala, kamunye eyo yetwala ebintu byo. N'agigula ng'awo bw'atyo nga bwe nkyogedde bwe kityo, ye n'agigula n'agiteekawo, era yalina kamunye ng'alina n'emmotoka kanta, mpozi ne buppikipiki abakozi be kwe bakolera n'ezize ye nga ye epiki ennene ddala ze yalinga avuga, teyali nnyo omuntu wa kutambulira mu mmotoka okuggyako ng'agenda Kampala. Bwe baleeta ebintu munaabe nga nnaaba nga nnyambala nga neetegeka, ng'abantu abaliwo babapakasa abamu abakozi abagamba ng'ole agenda kuwaka katono naye agenda kudda. Nze nno gwe bayita mugole n'ekirowoozo sikifuna nga keera sikirina, ate nga n'omutima tegunnatandika, wazira nga neekengedde ne ntandika okukirowooza nti ndabika ngenda kukomekkerera nga ndi mu bufumbo n'omusajja gwe simanyi, gwe sirowoozangako, gwe sifunangamu na kirowoozo nti tukere ku makya oba twewase oba tubeere ng'abaagalana. Nedda, kyali tekinzijiranga. Awo we byali bituuse omutima gwange gwali gutandise okubeera nga gwogera nange ku kki ekyokukola. Lady Maria bwe nali ngenda ewantu eno nga bwe nagambye, twanatula ku booda okumala essaawa ng'emu paka ku ssaawa 2, naye mu kuvaayo twasimbulayo essaawa 6 ez'emisana mu ttuntu, nti ntunudde ku ssaawa bwe nti tusimbula tuva ewantu eyo tugenda. Emmotoka empya, emmotoka eyo yali ya bondi ng'emazeewo emyezi gyalinga 3, terwalangako tefunangako na kizibu kyonna, yafa emirundi gye simanyi muwendo. Naye ng'ate bw'agira n'aŋŋamba oba tuddeyo n'ogenda enkya, ne mugamba nedda, olwaleero ŋŋenda. Distance luli gye twatambulira okumala essaawa tubale kale 2 ekyamaanyi nnyo, twatuuka ssaawa 12 ez'akawungeezi ku kkubo awalina okuva emmotoka ate eyinza okundeeta paka Kampala. Kuba mu nteekateeka ezasooka oba takisi we ye yalina okunvuga nkomyewo e Kampala, ne kati emmotoka yali ezze erwala nga tekyasobola. Bwe tutuuka mu katawuni ambuuza omulundi ogusembayo, oyagala tuddeyo eka? Ne mugamba nedda, tetugenda kuddayo, nze nzirayo waffe. Bannange ekire ky'enkuba gye kyava Mukama Katonda yekka yamanyiyo. Enkuba yatandika yokka okuwandagirira awo mpola naye ng'evaamu amatundu ag'amaanyi ddala ekiraga nti enkuba egenda kutonnyera ddala. Okulina naawo bwe twali waliwo petrol station. Kyava agamba driver wa parking emmotoka ku mafuta erimu ebintu. Nze nankwata ku mukono n'aŋŋamba omanyi enkuba eneyinza okutonnyera ddala ennyo. Wano waliwo accommodation, jangu nkufunirewo room ogire ng'oli omwo nga bwe tulinda enkuba esammuka ogende e Kampala. Tezaali 12 baddi enkuba yatonnya. Eyo side gye naliko neetuuka okubeera nga ndi ku radio tusika stations eziva mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, e Kampala, mu West Nile, mu East, buli wamu ng'enkuba etonnya. Enkuba eyo yatonnya neekoozinga ne accidents ku olwo oluguudo lwennyini lwe twaliko. Ze simanyi muwendo ekiro ekyo naye zeeka zaawera accidents 4. Enkuba yatonnya neekola fog
ng'abalina ebidduka abavuzi b'emmotoka buli muntu apaakinga waali n'asirikiraawo. Mu bufunze tewali mmotoka eva gye ndi kudda Kampala as well as tewaliwo mmotoka eva Kampala kudda gye nnali. Ekyamala enviiri ku mutwe ssaawa ziba ziwera 3 ez'akawungeezi oba ez'ekiro ky'okwoolwo n'eddakiika eziguddemu kubanga natwala obudde ne ntambuza radio ku radio. Musisi n'ayita enkuba ng'etonnya. Lady Maria enkuba yatonnya. Musisi mu kuyita ne ku radio ez'enjawulo baamwogerako nga Musisi yayita Uganda wide. Abeeka baali bamuluzaako, ffe gye twali twamuluzaako, ab'omu Kampala Capital Radio yamukonfaminga, ab'omu West Nile naye baamufuna. Musisi yayita ate nga w'amaanyi okumala akabanga nga nange wentudde njugumira ne munnange wali tujugumira babiri bwe twetunuddeko bw'agira n'ambuuza okyayagala okgenda. Wayitangawo akaseera katono nnyo n'ambuuza okyayagala okgenda. Eggulu ne libwatuka, eggulu lyattako abantu okulinaana area gye twalimu naye nga wagira n'ambuuza okyayagala okgenda oyagala genda wammwe ne mugamba ye ngenda waffe. Enkuba yatonnya n'ekeesa obudde ku makya nga tutudde twetunuulidde kubanga natandika okufuna okutya nga nze nga neeraliikira nti omuntu nayinza okuntuusaako obulabe. Mu mazima nali kati ebyomuzannyo bivuddewo nga naye ndowooza singa alaba nga nnemeddeko ayinza okuntuusaako obulabe. Kyannemesa okwebaka. Enkuba n'etonnya okuva ku makya paka ssaawa 3 ez'okumakya. Ku ssaawa 3 bwe zaakoona yatunula ku ssaawa n'ambuuza tuddeyo eka obeera okyayagala okgenda. Ne mugamba nze ngenda. Kyava ngamba sirabanga muntu mugumu nga ggwe olina omutwe omugumu era nange nzikiriza kankute. Bw'oli owange olidda naye bw'oliba toli wange ne bwe naakwesibako ntya sigenda kusobola. Kati ku ssaawa eyo nali very clear headed ng'omutwe gwange gutegeera bulungi buli ekigenda mu maaso era nga gulaba bulungi buli ekigenda mu maaso era nga sirina bwe ngenda kukkiriza n'eddakiika n'emu kuddamu kubeera mikono gy'ono omusajja kuba nali ntandise okutiira ddala. Ku ssaawa ezo 3 we yaŋŋambira nkutadde kankuleka ogende. Enkuba we yakeerera. Bannange enkuba yakya ndooza mu ddakiika nga 15 ng'ekedde. Eyo enkuba ey'amaanyi eyatonnya n'esalako n'entambula. Abakyalina memory eyo musobola okumujulira. Enkuba eyatonnya n'ekeesa paka obudde okukya ne Musisi n'ayita. Mu ddakiika ezitasukka 15 omusana gwali gutandise okuvaayo ogw'essaawa 3. Ng'obudde bulinga enkuba etannatonnyako. Olunaku nga luli bright besides okulaba ettaka nti linnyikivu naye olunaku lwali bright. Era yankwata mu mukono n'ansiibula bulungi nnyo n'aŋŋamba bakutwale. Driver wange akuvuge akutuuse bulungi e Kampala. Engeri gye nali nfunye okutya namugamba nedda. Kanninye taxi. Kanfune wa taxi anvuge antwala antuuse gye ndaga naye driver wo saagala antwale. Nagamba tekirina buzibu otira bwereere leka kuvuga akutwale ne mugamba nedda nfune ya taxi eya bulijjo erimu abantu. Era twafuna taxi ebintu ebisinga bye baali bampadde ebimu ne tubireka ku mafuta nga lingi nnyo sina bwe ngenda bikwata ebirala ne babiteeka mu mutto mulambo ogw'emabega n'agusasula n'omutto oguddako emiti egyaddako 2 gye gyatulamu abasaabaze. Ne tusimbula nga nkubidde saluti n'amala nanzijirako n'enkoofiira. Ng'omuntu bw'anakkolera akabonero akajjako enkoofiira ku mutwe nakubira ne saluti bw'ate we yansiibula. Nga nsimbula kuva gye nnali nga nkomawo Kampala. Bwentyo Lady Maria nga nkuliko olutabaalo. Teyaddamu kunkubira nange saddamu mukubira kuba kati nali nfunye fear eya ddala. Ate naye ndowooza muli mutima gwe gwamugamba nti nze sigenda kubeera mukyala gwajja kusobola kumanipulatinga. Oba oli awo nange nnyinza okuba nga siri nzekka ndiko malayika enkuumi oba ndiko empewo enkuumi. Nze simanyi kyonna kye kyali ne kye kiri n'olwaleero. Nkyatuula awo ne neebuuza nalina kaki era nzaani oyo yatonnyesa enkuba Uganda yonna olw'omusajja okwagala okunnemesa okuva ewuwe kubanga ye yalina enteekateeka ate nze ze ssaalina. Babitono Lady Maria ebyo bye byange bw'obanga n'ekyange bwekiti wali okifunyeeko oba wali okiwuliddeko munnange ensi erimu ebintu era abaana abawala babuulirire bepona ab'obulenzi nti ebintu ebisinga bw'obiraba si bwe bifaanana ate ndowooza y'omuntu bw'ogisuubira okubeera si bw'ebeera n'ebintu bingi mu bulamu bw'ensi eno ebisoboka ng'ate ggwe oyinza n'obutakikkiriza nti bisoboka. Ebyo bibadde ebyange nkwagala nnyo mukwano.
Bannange nammwe mwekyazaakyaza nnyo gye batabayise byebyo nne byamutuukako. Bw'atyo nno omwana wattu oyo batunyumirize emboozi ye ku biki bye yayitamu ne bwe yakomekerera ng'ali mu bufumbo, bw'ataapulaninga, bw'ateetegekera, bw'ataateesaako n'omuntu eyali mukwano gwe. Sooka olindeko okugenda ni gwe ndaba weerabidde commentinga. Ani atasubscribinze? At least lekawo ka hi oba ka hello. Mazima nkakasa nti mutwala obudde ne mbadda mubaanammwe. Mufulaadinge wano comments, musharinge, mutambuze stories zituuke ebweru. Abaana amanye mbokera ku makya n'ogenda n'ofumbira ew'omusajja nga tomanyi n'obula. Mumanyi mbuno abantu abazaawa bino bye bagamba mbuno ogundi yazaawa. I think ebyo bimu ku bintu bye bayitamu. Omuntu n'agenda n'abulira ddala n'atadda na waabwe kuba otulo nange bana ekimpeddeko otuula otya ewiiki esooka n'okwata eyokubiri naye nga tolinamu na kirowoozo kigamba nti nodde ewammwe. Banammwe ab'obuwala mubeere careful, nammwe abaana ab'obulenzi mubeere beegendereza nnyo. Ensi ya Uganda erimu ebintu bye mutamanyi muwendo, n'olwekyo osanga omuntu nakugamba nti nva mu maaso tambulirangawo, ate era bw'owuliranga omutima gwo nga gwesise ku muntu ng'owulira omutiddemu dduka. Mpozi n'ekirala kyensimbako ennyo essira, bw'owuliranga ng'embeera gy'olimu togitegeera nga ggwe omuntu nga weewulira nti waliwo ekitagatta ku bigenda mu maaso, oba ku mukwano gwo friend, oba ku neighbor wo, oba ku mwami wo, oba ku mwana wo, tuula obuuze omutima gwo. Kiki ekigenda mu maaso? Njagala okumanya kiki ekigenda mu maaso. Kisabire, kiseeke essira. Amazima matuufu, oba Katonda, oba lubaale, oba misambo, kyonna kye kiri ojja kufuna okubikkulirwa ku kigenda mu maaso ky'oyagala okumanyaako. Obulamu bw'ensi eno si bwangu nga bwe mubulaba, ate buli omu kyakkiririzaamu kyaba agenda nakyo. Gw'obanga okkiririza mu ddiini ng'oli mulokole, genda saba, mulokole saba. Bw'obanga ogenda mu ssabo, bajjajjaabo nga bokkiririzaamu basabe. Buli omuntu yenna gwokkiririzaamu, kubanga wano tetugenda kusosola ddiini, tetugenda kusosola ggwanga, tuli wamu ng'ekitole. Naye ng'ate ekintu kyensinga okusimbako essira ge maanyi g'ag'obutonzi. Teweerekerera bw'owulira nga olimu obunafu, bw'owulira nga amaanyi teweeyagala bulungi, tuulako omwezi ogwo si mubi. Omwezi bwe guba gujjudde nga mulamba, Mukama Katonda ye yagutonda. Tuulako mu mwezi gukwakekokko and recharge. Emibiri gyaffe nagyo giringa bw'olaba ssimu zammwe, gyetaaga okurecharginga. Bw'obeera ng'olina wooli nga wali comfortable and safe, ekiba kikwetaagisa kufuna ka sleeping bag ko otuulekaawo, weebakekaawo omwezi. Weebake mwezi oba bukeere ojja kulaba ng'olina enjawulo mu maanyi go n'engeri gy'osobola okwesabiramu ng'omuntu. Kyova olaba wano waliwo abantu bangi abagamba mugende wa pasatom, kubanga abayigiriza okwesabira. Naye naawe ne bw'oba ng'ogenda mu bajjajja, naawe yiga okwesabira. Okwesabira tekubeera kuwa wooli, okwesabira kubeera mu mutima gwo. Kikyokkirizaamu era mbakakasa nti bw'okkiriza tewali lutalo lwotasobola kuwangula. Byebyo ebyange mbagala nnyo. Mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale kubeerako, mwebale kunjagala, mwebale kulikinga, mwebale kusubscribinga, commenting, sharing, byonna mubikoze baana mmwe. Sina kye mbogerako, mbagala nnyo. N'olwekyo downloading right now app essaawa eno. Nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbagala nnyo, mubeere bulungi, bye.